abawala abato nabataddereka mbabuulire nze Junior abawala abato nabataddereka mbabuulire nze neyagalira abakulu abansinga kati ku myaka mama ze neyagalira abakulu abansinga kati ku myaka mama kubanga bamanyi omukwano tojula batoleka mbabuulire nze bamanyi omukwano tojula batoleka mbabuulire nze mbubina ebijujulu bikulembeza nsimbi nkubuulire gwe mbubina ebijujulu bikulembeza nsimbi mukwano kyogwo jakibwa omugamba bwoti nkumatidde uliriza bwaddamu jakibwa omugamba bwoti nkumatidde uliriza bwaddamu tinjagala chips chicken chaps nena special raga njagala chips chicken chaps nena special raga kwata mpola sugar ataba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwekaseeko nate olunaku olwaleero olunaku olwaleero tuli mu maka ga Junior Plus wano waka wa Junior Plus wetuze olunaku olwaleero okubanga tuwayamu naye tuli Katende wetuze osobola okubanga olabawo wali wano era osobola okulaba blocks wano wakubira bloka ze musajja yali muyimbi abamujjukira mumujjukira ebiseera ebyo zino ze blocks za Junior Plus yanyigiramu okubanga akuba tumusazeeko olunaku olwaleero era ndowooza osobola okulaba gano ge maka ge mwasula mu kiseera kino awo so eno e compound nga bwogiraba era osobola okulaba blocks weziri tukina wantu wayamu naye sajja omulaba ekikomera kye kya bisagazi osobola okukiraba kiikyo kya bisagazi tali ku olwo ye Junior Plus gwe tuzze okukyalira olunaku olwaleero kiwa bangi mumanyi Junior Plus yatuyimbira obuyimba bungi omuli ba Sugar Mami katugende tulabe kuzimu ku nnyumba ze zagenda maaso n'okubanga azimba ate nga yeetaaga okuteekebwamu kasente okulaba nga azimaliriza eno stage Junior Plus gyagamba nti yagitandikawo nga yagala okubanga ayigiriza abayimbi abakyakula abayimbi abajja obuzi abakyavaayo naye ndowooza osobola okulaba embeera mweri okutwaliza wamu ye stage eno ya Junior Plus ndowooza ogiraba bulungi njagala ngikulage ano osobola okugiraba bulungi stage eyo abampuliriza mikwano gyange era namwe n'abandaba amanya gange nze Ssekyanzi Master Junior Plus ndi wanene Katende mu kyalo ekiyitibwa Bugombe mabega wa Crown City Katende kavule wano mabega wa Crown City wenyini wembeera ku Banga Garden mikwano gyange ndi straight wano ne Kisubi Jackson okuva wali ku UBC Uganda mwana tubawereza
bye bino kati muzze kulaba reality mazima. Junior Pliers abeera wa Master Pliers abeera wa Master Pliers yani lwaleero tula wetegeke tuva mu biro lyo tuva waawo yono yenyini Master Pliers. Wale Atuabo mlungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Naku olwaleero tutindize tuli Katende Kavule. Oyinza okwebuuza Katende Kavule eno nzize kukola yoki. Naye mwattu olunaku olwaleero tukyaliddeko Junior Pliers oba Master Pliers. Tuze okubanga tuwayamu naye twongere okumanya ddala obulamu bwe butambula butya, gyenvuddewo ye ali atya okutwaliza wamu. Bangi ba legends bano ffe tubayita ba legends kubanga ebiseera we twabeerera mu music bebamu betwali nabo, bebamu music waabwe ye yalinga ku radios, ku TVs, abamu emyaka egikyali wansi. Saawa eno oyinza okubanga tomumanyi naye ogenda kubanga omutegeera olunaku olwaleero. Kinkoze obulungi nti bwe ntuuse e Kavule buli bwe mbadde mbuuza ng'agamba nti Junior Pliers jjajja w'abayimbi sebo mwekolera dda amanya babayita ne bajjajja b'abayimbi. Naye tugenda kubanga tuwayamu naye Junior tubulire kikyaliko bitambula bitya okutwaliza wamu eno gyawangaalira kiki ddala kyaliko sayidi eno ogenda kubanga omutegeera. Weewaawo tovaawo katugende Junior tubuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Junior njagala obuuze ku bannayuganda abo abatulaba essaawa eno. Mbalamusizza nnyo bannayuganda bannange basebo ne bannyabo abali mu bika byonna era abali mu biti byonna. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Katonda. Junior Pliers njagala tugende tutandike buterevu kubanga nkimanyi nti bannayuganda bangi kati bakulaba naye bangi nkimanyi nti emyaka egikyali wansi below 4th floor oba ne 3rd floor Junior tebamutegeera. Njagala kujja eri gy'oli bannayuganda abo batulaba Junior Pliers yani era nkimanyi nti atulaba kati yeebuuza Jackson Junior Pliers gwalese yani. Junior yani? Mikwano gyange abandaba wano Junior Pliers musajja muyimbi. Junior Pliers musajja muwandiisi wa nnyimba. Junior Pliers musajja muwandiisi wa firimu era ow'emizannyo. Junior Pliers musomesa wa music. Junior Pliers producer. Junior Pliers mulimi. Junior Pliers mulunzi. Junior Pliers mukubi wa mataffaali akaseera kano oba obudde buno. Nkuwulidde byonna mbiwulidde era byonna tujja biyitamu tulabe Junior byoyogedde ebyo okutwaliza wamu. Njala kutandikira ku nsonga kubanga oli bw'agamba Junior Pliers oli ayinza okwebuuza n'agamba Junior Pliers erinnya lino livaawo amanya g'amatuufu gwani kubanga nkimanyi kati waliwo akumanya amanya amalala naye awulira Junior Pliers. Amanya gange nze Ssekyanzi Julius Kisaakye amanyiddwa nga Master Pliers o Junior Pliers. Lwaki ngamba bwenti nti bwe nali ntandika music wano mu music waffe twayinanga ba role models wano ne bweru wano. Ffe twegombanga nnyo music w'aba Jamaica. Nayina aba Jamaica be nali njagala ye Pliers ne Chakademus. Kati music waabwe oyo wano Uganda okulaba nti wali okikola obwanga oyinza okikola ng'oli ng'olina okubanga ennyimba ezo si zigegenya wabula ng'osobola oziyimba. Twayimbanga kye bayita karaoke ku Sabrina's pub. Olimba ne lujja nga luliko oba instrumental yokka then ng'ebigambo byo birabira ku screen nga then olina oluyimba wano ate ng'oluyimbisa voice yo ddoboozi lyo kituufu. Kati baatujjangamu enjawulo then they nicknamed me Pliers. Junior Pliers. Okuva ku olwo erinnya ne likala erya Junior Pliers. Ragono wali omusobulira ddala owa Chakademus ne Pliers. Anti kati ennyimba ezo olw'okuba nti beba nali neegomba
nakituukiriza nenkikola nga era ennyimba zaabwe bwe batali like ng'oyinza okunsanga nga ndi performinga ng'oyinza olowooza ddala kituufu yono naye nga baalinga bantu betwagala kubanga ne wano ninawo era abayimbi be nali nakola negomba omwami ono gwe bayita Kabuye Sembogga omwami oyo yali wange nnyo Fire Bongole Lutaaya baali bange nnyo nanegomba amaloboozi gaabwe waliwo ne gwe bayita Ali Mutebi yayimba album bagita Kyakuwa ebyo nabe n'abalala abatenya tetubakola kitebabimanyi naye nga baali bayimbi nnyo mu maloboozi gaabwe n'ebintu byabwe nga babikompayiringa bulungi so nali mbegomba nebweru era nga bwekyo bwe kiri ne wano sinze nzekka Bobi Wine yali yegomba nnyo naye Pliers ne Chakademas nga bali ne Master Palot era nga obo bawulira abayima balinga Pliers ne Chakademas mpozi yayagala nnyo ne Bounty Killer ne Green Man Bobi Wine so nga ate Chameleone yayagala nnyo gwe bayita Buju Banton ne Bebe Cool nga yayagala Buju Banton era Bebe Cool nga yeeyita Bebe Banton otegeera kakati okukwabalako abaagala Buju Banton bangi kuba neyo Noonya Mani yalinga ayagala nnyo Buju Banton ono Red Banton nga ayagala nnyo oyo Buju Banton mpozi era ne Ronnie Banton era nga naye ayagala nnyo Buju Banton otegeera kweteekako ka Banton yako kati buli omu yalinanga omuyimbi we bweru ne wano ng'obeerako n'omuyimbi gwegombye n'okuppa characters ze n'ebintu ebimu so gemannya ago agajjanga gakyusibwa nga Master Parrot Master Pliers ate ddyo lijja litya Master Pliers recently like kati tuli mu myaka nga ndowooza 8 ku 10 benjigiriza music oba benyambyeko mu music bafuuse ba star abatali bawano bokka oluusi bali international kati abasajja nga olaba ba Eddie Kenzo be inspirings olwaleero ali international artist otegeera kati agamba naye gwe toyinza kubeera ate junior Pliers ekirala n'omutabani agenza akulaakulamu kati ye junior kati ate taata abeere junior kati upgrading amanya agaffe goga upgrading akyova owulira ng'osobola owulira nga oli aganze Dr. Joseph Chameleone eyali Dr. Jose yasooka kubalaga amafini Emma otegeera ebintu ebigenda bikola ki bikyuka kati nange bwekyo bwe kiri kati ndi Master Pliers the teacher kuliko naako obusomesa kubanga ekituufu nsomesa music mu kifo kino kyolabye ndowooza buli kimu ekimu obirambuddeko n'obiraba nsomesa music era yenna ng'oli gy'oli oyagala kuyiga music nze kati kyendiko sikyali mu kubiisanya oba kulwanyisa Fefe Buso oba Fake Famaika no njagala ate okujjayo abantu abapya abajja okurepresentinga erinnya lyange n'okuliteeka ku level endala nti kubanga kati nkisobola kibaawulizaako mu budde buno nga sinnakaddiwa nnyo sinnayitawo nkyasobola obbawa ideas ate ne mbalaga ebirungi n'ebibi n'obukuuli bwe bajja osisinkanamu oluusi nze obunnemye okubuuka essaawa zino mbumanyi so bwe mba njigiriza gwe nkuyigiriza nti awo olina buukawo ki bw'oti n'olwekyo I'm a music consultant, I'm a teacher, I'm a songwriter, I'm a composer, I'm a script writer. Nga bintu bingi byenkola naye nga sibyetuma bwetumi wabula bwe munaalaba kwawo bembikoledde oba benkoze nabo bo bajja kwongera okubawa kuba nkimanyi nti bw'oba ozze wendi ojja sobola okunoonyereza baani baakoleddeko ddala nabo bakwongere kuwa ki bwino kati bano ab'empigi bo bakkakkana kubanga si bbanga ddene nnyo Chameleone akajjenfunda nga 2 ku Buddu Gardens abaaliyo mu njuli oba abadde mu njuli n'ababuulira what I am gy'aliye Junior Plus yani eri Chameleone kati mwebe mutya nze nno be bampa respect sigamba nti bantya wabula be bampa ki bakuwa ekitiibwa maximum respect ate nga nange gyembawa kuba nange mpa aba artist bonna oba muto oba mukulu kasitobera artist kibaita artist omanyi mugazi bayimbi bakozi ba craft bidudu artist mungi naye I respect them era kyobola banange newe ekitiibwa nkweyanzisa manyi tujja genda mu maaso n'okwogeraganya olina abantu b'oyogeddaawo bangi okutwalizawo mu ba Chameleone ba Bebe Cool Tiger gwe siwulidde ewaawo nzijjukira ebiseera ebyo nga ononsonyiwa ebiseera ebimu ka Tiger olina mumbuuliza mu baganda bo be baani bw'onooba otuuse ewaawo nja kubuulira kuba Tiger muganda wange asooka tujja kutuukawo kubanga lwaki mbadde nkaleeta nti abantu bonna b'oyogedde
batono nnyo be tukyawulira abakyali music abakyagenda maaso n'okubanga bakuba nga barraising ate bali abajamaika be mwegombanga nakati bakyakuba so awe njagala awo okwongera okumanya nti kiki nina n'akayimba akapya kugabe kagamba twakuba tukuba era tukyakuba temweyibaala tebinaggwa mwabalenzi nze sizze leero Mad Tiger tazze leero Ragadi VVD tebazze leero Rasa Rob tebazze leero kituufu nembuuza abantu mu verse endala mulimu walwana ne baani nkulaba olwaniro mugaati mwe tukuma omuliro muguzikiza mufubye kutulaga enzikiza nkusaba teweeyita asinga waggulu wo mumanyi wabaayo mumanyi experience is the best teacher buzo mulala ako kapya kagezako kubuulira abaana bano abayimba bwakubayo hiiti n'alabanga byonna yali waggulu ennyo ebintu byemukola bato bange baganda bange ebintu byemukola twabikola ate tukyabikola still tukyabikola omusajja ye mujjukirete omusajja tatambulira mu kkubo limu okitegeera tatambulira mu bbala limu ebintu tukyabikola si kweyubula wabula twakuba tukuba era tukyakuba temweyibala bino tebinaggwa ebintu bya music tebiggwa music omuyimbi amaliriza ekyo kyakola nga bamuziise mu ttaka ate bw'aba mala omuziika mu ttaka ate n'olwokola bantu ate yakola nnyo kubanga ebintu bibaawo yes Master Plus njagala tugende tunuulire kubanga kati oŋambye Master Plus the teacher kati gwe tuli naye okutwaliza wamu biri byanali mumanyire nekano kwekali nze mpitibwa jjajja ow'ekatembe Master Pliers the teacher jjajja ow'ekatembe Master Pliers the teacher nze in the music industry ndi jjajja ow'emawokota eno gye tuli ye mawokota kati nze omu ku bajjajja oba aba regent ba musician abali mu mawokota yoliko Dr. Yudaman yatwala wano naye aliwa wano ye mubaka wa parliament naye ate mu music era naye ali mabega wange wadde regent wadde jjajja naye ali mabega wange ate naye akikiriza toli mubuuza n'akiwakana kituufu so I'm the judge ow'amawokota lwaki mmwe abayimba mu myaka gyammwe abakyaka ennyo myaka gy'ekyenda late 90s 2000 tuli babiri kubanza kisubi abantu bambi batukaddiya lwa bintu bino bibiri oba birala yes tuli bakadde ate tuli bakula ate tetegana bukulu naye kyentegeeza abantu ate bamu batuzza nnyo emabega mu bintu bino balina ebintu bibawubwa bw'oba otandika music tebamutandika bukulu nga bannaffe abamu we babakitandise ng'omulimu ne bakitandika mu bukulu music kikuva mu buto kati ffe twatandikira mu Sunday schools ojja ne tugenda mu ssomero tuva mu ssomero ne tujja ne tufuuka ba MCs ba disco za mobile ne tufuuka ba MCs ba clubs then tuva mu ba MCs ba clubs olwo n'ofuuka DJ ne tubikuba ebyuma ne tubivaamu then atawo ne tugamba naye lwaki bina nnyimba ze tukuba lwaki naffe tetutandika oziyiya ne tuyiya ezaffe ate ne tuyimba kati ebisinga obungi bye mukola balenzi nze mbakakasa kubanga kati nze ondaba ayogera naawe kubalira ba DJ bemanyi nti they are serious dancehall DJs Makrebo gwolaba mu governor yali muyimbi yayimba iroko jende kare oyo Makrebo kati DJ mu governor njagala nkubalire nkuzeeyo ku Ragadi oyo DJ owaddala Emplolando oyo DJ owaddala Ragamuffin Jose oba gwe bayita Dr. Jose Chameleone oba Mayor Mayanja DJ mu misawuli emaganjo owaddala Ronnie Banton he is a DJ ntegeera nkubalira abasajja nga ba DJ bo babimikisinga ne babikuba kati nkukola nani naleka kidda Ragamuffin Tiger umanyi bulungi nnyo club zakoze buna biki byakoze naye nga DJ okuva emabega yonna so tomugato olwaira abaana bakwata omuntu bana n'atakula ku computer alowooza akoze gwetebereza omuntu yakwatanga LP n'agyeta n'agisiimuula oluusi eriko enfuufu n'oluteekako n'owuliriza bwe lubagana noyimba obulungi ng'ate olina okunoonya LP endala ofune oluyimba olulala twali tukola obwa DJ ennaku zino bino bimuyita ebya digito byabayamba eyo digito nze ate naye munamusoma mumanyi nti kyekintu kyensobola okuteekako nekyemikisinga okumala emyaka gyonna gye tulimala mu nsi
naye wali nga kyemikisinga ne wali oba okola n'okutuyana kuba oba okola so kati ensi yo sikimanyi kituufu tulaba nti waliwo ebikula ate waliwo ebyaganya okukula nja kutuuka waawo kubanga kaliko embadde ndeese nti mwe abayimba oba abakyaka ennyo kituufu mwakyaka mu myaka gya 2000 mbadde ngambye late 90s naye mu myaka gya kati atuwuliriza abantu abo tuli mu categories bbiri Ragadi, Rasarobu, Emprolando, Shanks VVD abo bale ba 90s bebo aba 90s Junior Players Chameleone bano ba Red Bantoni ba ochegera gwe bomanya abali awo naffe tubale balaba Tulumani Kibalama Black Boy Ronnie Bantoni Ronnie Guns Bobby Wine Latif Designer Bobby Wine Nubia Nili Master Paloti Nokuricha abo babalebe benkumi 2 naye ate era nga tujja mu phases kituufu ontegeera naye eri phase ye yasooka okulwana ennyo okuleeta music ow'amazina music azinibwa ey'abaragadi kati ate awo ffe ne tukibalula kubanga ate mufaawo abajja Chameleone yatusigako amaanyi output ey'amaanyi bugayi naffe ne tugobaganya wano abazaire mbiro singa owuliza ennyimba zaffe nga oyinza owuliza nze n'oluyimba lwe batatunyikira okukola alubamu eyo ate nina n'owuliza ne Mbalangire muleke Mbalangire owule Kasola akasembayo ng'abasajja tubagwerezaayo otegera kugoba muno basajja balala naye basajja baali beefuga ensi yaffe bagenda nga be bakuba mu bali wano ng'era okugabuga nti bali kusabulina nga yonna ejjula naye kati essaawa zino abantu bakaawa tosobola kukola kivulu mu Jamaica yalemeddewo tosobola kukola kivulu wano era kabe mu Jamaica n'atawerekerwako bannayuganda kuba mannayuganda yategeera muyimbi we era amwagala era amutegeera twagala mu ngero twagala mu ngero tuwagira kuba still omuyimbi tafa ate takaddiwa omuyimbi si musambi wa mupiira nti ate ebinywa byekaase nedda bassebo ne bannyabo still tukyasobola obbawo ebirungi singa muba mabega waffe nga mutuwagira ate nga nammwe musaba bye tulinawo kubanga gwe oba tomanyi luyimba lwange lwe nayimba mwezi guwedde ate oba oli bulala nnyo kubanga olina okunoonya omuyimbi oba omugobereranga era omwagala olina okunoonya kipya kikyalina ye waba talina kipya kyekimulemesezza okukola ekipya tumuyambe tutya nga bafaanizi be naye ne mamusekera yabusekezi nti oyo kale yalinga bagundi naye talinga bagundi ontaddeko maanyi ki ontaddeko ki okundabira mu kiti ekyo kyolabira mu gundi gw'omanyi ssente Chameleone yazijjawo okufaaninga muziki we oba yatoba kwenkana ki oba okyegera naye tufuna abantu bangi tubawagira naye ompagira otya ng'ogula muziki kwoli omusajja amusala ssente waziwadde nze njagala ennoonyo ŋŋambe Players mpe ennyimba zo sidiyo njigule miliyoni sidiyo njiguze emitwalo 5 oba emitwalo 2 oba ompagidde budde buno kubanza okuba tondaba ku TV tompulya ku radio naye bakwano gwaffe tulina music ffe tulina music n'abo ababagamba nti bayimba abamu bwemulya nga bayimbye ebyamakulu bamala yite eno mu ffumbiro gye tuli ne bafunayo ebirungi lwaliro nze sizze wano kwasanguza nakwogera gundi oba gundi ne bannaffe mwemanyi muveeyo mwogere mu bantu eyo gye muli ku ground gye tubakolera tusobola okufuna abantu abapya be tukolera nga bamanyi obumanyirivu bwaffe be tulina ne bwe musirikira bye tubakolera ne tuddanga ffe mu kubasabiriza obusabiriza mpaayo naye ng'okimanyi nti ono twasambula ffenna ekisambu ne tulima kati ate olwaliro ntandika okusaba ku musooli mpa ku muwogo kyekituleetera abamu okunyiiga ne tusalawo nti kasa nina wenzija muwogo kanzire wange ate neme kubanga ansabiriza busabiriza kubanga Junior toyanza njagala tandikire tugende manye na kuzino bagamba process by process naye nze ati olusinyi manyo givuga speed nkulabye kubanga nino genda kati okulambula ebisolo byange byagala kugivaako naye njagala tandikira wali eri nti Junior tandika ddi okuyimba Junior okuyimba kwe akutandika mu mwaka ogw'2000 okuyimba kwe okwandibadde ndowooza commercial oba professionally mu 2000 era n'oluyimba oluyitibwa Joanita Joanita oluyimba olwo lwali lugamba amanzima ddala yuno Joanita gwe nonze
ebyokutayira mimaze bannange laba mutwala katukumagane amazima ddala yono owange gyowaleeta kwenfiira ababadde bamulemu essuubi mu bimale Joana afunye ekyala olimba olwo lwandibadde nga luyimba lwa mukolo luyimba lwa mbaga ne munnanga abantu tebalutunuulira nnyo kakati producer bwe nali wa Joy Tabula producer omu baali bamwita KD Arthur nangamba can you do a song yali musajja nga siwawa nangamba oluyimba oluli simple ng'agezaako okungamba oluyimba oluli simple oluli awo mu bantu oluyinza okujja bweddu kati bwe yannyonnyola ne nzijukira akayimba nkwata mpola na mukadde oyinza okummenya akabirizi I found it nenchichusa ezo muzita folk songs olya nenduchusa nendufuula ekyo munanga ate bwe naluyimba abantu ne bapiikinga naye nga nasooka kululi wengugambe Joanita naluyimba ne mukwano gwange twasomanga naye buwaate nga bamuyita lubuuzi bwa John lubuuzi bwa John oyo oba gy'oli mukwano gwange manyi nti nange gye ndi eno ngezaako okutoba aluta continue tukyatoba gye ndi eno ntoba naye nga kimanye nti ate sisobola kwerabira kubanga omusajja oyo olubuuzi wa John esente yali yazijja mu buloka yakuba buloka nakuŋŋayanze olundikamu okyewaka eno eri ekkungu nvuddeyo kubanga twabeeranga kungu wa taata nvuddeyo ndikamu okyeno ne maama kati ndikamu okya ne maama olubuuzi wa John mugamba nti studio bagambye beetaaga sente aŋŋamba nti omanyi kankole akuba bu buloka bwawoza sente tuzireete wakasiwuukira tuzikwasa omusajja bamuyita Titan takuba Titan takuba engera walo atuwadde program twamusanga yabuuse ennyonyi ng'ali Belgium esente zonna yagenda nazo mitwalo gyaffe 13 ng'olwo omusajja ayokyeza buloka n'aziweereza nze mugezi wenze abukinze studio tugenda yimba kayimba esente n'agenda nazo Titan paka kati totudizanga sente naye sente ezo zizaala sente Titan nze siri bulungi ndi kumpewo wano naye siri bulungi sente zireete zazaala sente nina byenjagala ozimbira abaana wano iye Titan komyawo sente komyawo Titan komyawo sente zaffe otandika na kayimba ka Joanita naye omuntu yandiyagadde okumanya oluyimba lwakujjayo ennyo kati bannayuganda babeerenga ne bakumanya lwero oluyimba Sugar Mami nze nsobola okukaba wamu kubanga eddoboozi lyange eddoboozi ndiwulidde wansanze ninamu yegu ninamu kiyegu naye ate nkirwanyisa kubanga amajaani gali tunywa ku majaani ag'ebintu bingi ebyakiragala green tea amajaani wegali era nsuubira nti yegu ono ajja kuvaamu mangu ate nsobola okutuninga bulungi naye akayimbako nsobola okukabayimbiramu abatuuliza n'abatulaba kali kagamba abawala abato nabataddereka mbabuulire nze Junior abawala abato nabataddereka mbabuulire nze neyagalira abakulu abansinga kati ku myaka mama ze neyagalira abakulu abansinga kati ku myaka mama kubanga bamanyi omukwano tojula batoleka mbabuulire nze bamanyi omukwano tojula batoleka mbabuulire nze mbubina ebijujulu bikulembeza nsimbi nkubuulire gwe mbubina ebijujulu bikulembeza nsimbi mukwano kyogwo jakibwa omugamba bwoti nkumatidde uliriza bwaddamu jakibwa omugamba bwoti nkumatidde uliriza bwaddamu tinjagala chips chicken chaps nena special raga njagala chips chicken chaps nena special raga kwata mpola Sugar Mami oyinza kamala Junior akayimbako kamala naye oli ayinza okubuuza n'agamba mbutuufu oluyimba luno oluyimba lwakuba naye ki ekikuviirako okuyimba oluyimba olwo kubanga omu ayinza okulowooza nti wali opromotinga kwagala ba Sugar Mamis abaana bato baagale ba Sugar Mamis kuba Junior abawala abato abafuddeko agenze kuba Sugar Mami by experience kati to kanchogere ku experience yange gye nalina mu myaka gye nalina at that age n'emikwano gyange abasinga bali ba ndabo obunyolegano bwabwe nali sibeera nko mu relationship naye nali nalaba obunyolegano n'abawala oba girlfriend be baganza oba kitegeera obuzibu bwe bayitamu era nenjogeramu nekubamu n'abamu ku bo naye bye bampa byonna byali binteeka mu kintu ekyokola kubanga omuwandiisi nagezangako nnyo okumanya wawe kiva jukira nze bwompa story olumpa story bwoti amangu ago mba maze okufuna singa luba luyimba oba muzannyo oba firimu kikyemba ngenda okuzaako then nagenda okulaba nga mbutuufu abawala babonyaabonya nnyo abalenzi nti olwaleero
omulenzi obuseera ebyo ng'omulenzi tugeze bw'agamba omuntu nti munaye nandyagadde okwogeramuko naawe tannamuddamu na kigambo ekiseera ekyo biri expensive osobola bigula ng'alinga akupima ensawo yalaba eddala ono gwe ngenda okunyumya naye awera oba ontegeera naye special aga omumanyi gwe ebiseera ebyo ng'agulikako ecupa kakati nnono nagenda okulaba nga kimpa ekyo nenyimba ekintu ekyo nakijja ku mbeera gye nali ndaba oba experience y'ebyo bye nali ndaba okuva mu mikwano gyange abaali mu relationship ne ba girlfriends nendaba ate ne bampa bibiri era kati omulembe gulaba nti nakiyimbako luli nga ninga kumpi ayimba gwe kyotategeera naye ku budde buno osobola okiraba n'okitunuulira nti abayimbi bangi olwaliro be tulina ffe manyi tulina abantu bangi bonna batwogerako olw'emyaka gye tulina n'ebbanga lye tulidde mu fudi boogera bino abo baasirana abo tebakyasobola kuyimba abo bali bwe bati abagundi bali bwe bati n'atamanya gundi oli gwe yeegomba yatuusa atya abavuka abasinga boolaba olwaleero sibyogera nga ndi mu kusonga mugundi oba gundi bayitiddewo mu ekyo baagala abakazi ababasinga emyaka they sponsor them ne babawa ku busente bw'okuteeka mu vidiyo ne bakwata vidiyo then mwe ne mubalaba eyo ne mubayita abayimbi abakabi naye ng'ate bye bayitamu eno birala okufuna sente ezo oluusi abawala bo bakozesa emibiri gyabwe okukola zi vidiyo zemulaba kati fe abamu ne tulemerwa ne bagamba naye abo bayitinga nnyo tasobola na kukola vidiyo talina wadde sente zikola vidiyo twayitinga nnyo n'ebiseera bitte byalimu sente mu music nga kati bwe biri ate ebintu bingi nnyo nnyo tetwabimanya olw'okuba nti tetwalina busobozi naye ng'abantu batulaba mwendaba gye mwatulabangamu okay si kibi mwatulabanga we mutu naye ate twali bubi nnyo nti olwaleero ndi mu mbeera gye ndi omulala gyayinza okulaba nti ndi bubi naye weewuunye nsobola okugenda wali nenkusima muwogo nga wange mu ttaka lyange naye luli wandabanga mpangisa akazigo kanusu kasanvu mbeera nateete owulira kati gw'olina bw'okitwala nange nina bwe neetwala naye nze ndaba nga Mukama alina ekisa atukoledde ekisa okubaako ne we tuli olwaleero kuba ate waliwo atalina wadde bigere kituufu Junior kyogamba so kubanga bannayuganda bangi osanga bandirowoozezza kiri kyendowoozezza nange nti osanga omuyimbi yagenda okuyimba akayimba kano ng'alaba bano abato kapromotinga ebyabashuga mamis n'oli ayinza okubuuza oluyimba luno lwali lw'amaanyi ani yalugula oba gwe tewatunda albums nga bwe twawuliranga ebiseera ebyo kakati balugula walutunda mwami Kisubi Jackson nze okuva edda nedda mbadde neerwanako lwakuba ndi mu maaso ga kamera olwaleero naye nze sikitya kukyogera nze siri mwavu asembayo oyinza okugaa nti mwavu asembayo wabula ate ndi muntu yeetaaga essaala z'abantu n'amagezi g'abantu omukono gw'abantu okuva wano wendi okugenda ku siteepu endala Kisubi Jackson oluyimba nze okuva edda nedda nagezaako okwelwanako okwepromotinga nga nze kubanga tetwalina bantu bavaayo nagamba nti nze nsobola promotinga gundi oba okuyamba gundi nalina muganda wange ayitibwa Biyinzi Kapita yali mu Amerika ne mulisa ekigambo mulaga nti bwe tutandikawo studio ne tugula abayimbi tusobola okufunamu ng'ate nange nina ennyimba already kati najja nanyambako ku publication eyo ne tukola waliwo omwami bamuyita Bill ali ku Nasa Road eyo yali mukwano nnyo gwa muganda wange oyo nga basoma bonna ba Seventh Day basaba bonna ne twekwata nga tulinga ttiimu ne twekolera ekintu kyaffe era obwannannyini bw'ebintu byange bisinga mbulina era be nawangako nze saakola ndagaano zino zoyinza wulira nti ate olwaleero abayimbi abanene baatuuse mu kiseera nebaga kati mutulage obwannannyini bwammwe ne bali ne bava ne bagamba nze oyo gundi namugula nze saakolako ndagaano ezo munnange okusoma kwange tekwali kungi naye kuva dda ndi musajja mugezi era mubuufu endagaano be nakola nabo byalinga bw'oyinza okugaa nti koleraako publication gundi bwekiro okumala obudde bwe buti oba ontegedde naye saatunda kintu kyange n'ekimu obwannannyini bw'ebintu byange businga mbulina era bwe nawulira biwano juzi nakafuna emisomo ng'ebiri ku esatu naye emisomo gyenfunye ginnyongera okuŋŋumya nti mu maaso awo tulina gye tukola ki gye tulaga nga sinayita wantu awo nja kusookera ddala nnyo okwebaza General Salim Sale
nja kwebaza omukyala gwe bayita Anita. Anita ono ava mu National Union Cultural Performing Artist and Allied Workers gye bayita Nukupao. Nebaze n'omwami Emmanuel. Abantu abo batukola obulungi obutagambika mu nnaku nga zize emabega. Twalina omusomo omumula mu kibiina kyaffe ekigatta ba legend. Ne batusomesa ku bwannannyini. Mulina ekibiina ekigatta ba legend. Ba legend, yes. Kikulemberwa Queen Florence ne manager Medikim, treasurer waffe bamuyita Governor Nokuricha Mugabe Moses, Mugabe Mmanyi Nokuricha. Mulimu abantu bangi, Emitigani Chaga bangi basire bangi. Brenda Namatovu, Stella Kayaga, Enule Mayanja. Banji tulinamu Ofa Kayira, tulinamu Bernard Munyigwa, tulinamu Jajja Mad Tiger. Banji mugana wakisobola bamention nga ne bamalayo mu Uganda abasinga ba legend mwetwegattidde okulaba nti atolesi naffe tufuna ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga oba naffe ntuyambibwako mu ngeri mu bendala nga tuli wamu. Kubanga jeno yatuuka no tuyita nti tuli byenda nti baba bakitunga side zeno ngate kifulumirawa kati tugezaako okugyawo emiwaatwa n'ebigambo ebyo bive mu bantu tugezeeko okuba ekimu okugendera awamu naye ekyo mukyalo Queen Florence yatukuŋŋaanya nange kenyini nali omu ku baakuŋŋaanya bannange kubanze bwe yandaba ate naye tubanga tweyongerayo ne tugenda tunoonya bannaffe n'atukulembera naye nga already kati tulaba nti wayinza okubaawo mu maaso waliwo essuubi ye tetukyali nnyo okubeera nti ate twemalamu essuubi oba tulina essuubi tugenda nabyo mu maaso. So wabadde olina kyoyagala okunyonyola ekirala? Nedda mbadde ndi ku nsonga ya luyimba olwo. Oluyimba lwa oli ayinza okubuuza birungi ki bye walufunamu oluyimba luno olwa Sugar Mami kubanga lwaki ndubuuza nali wendi nga nange ne media ate yali hit era bwe lwagenda oba bwe lwasaasana buli omu yenna yagamba ya Mantaiga akubye oluyimba kyekimu ne Red Banton nonyamani anti kyeŋŋamba nti kyekimu ne Red Banton ayimbake ne Mantaiga obulamu bw'ensi bunyuma kiro ennyimba zammwe ezo zaali hit. Birungi ki bye wenyumiriza mu luyimba? Okusookera ddala nafunamu emikwano. Nze emikwano ngirabanga bintu ku birungi byensinga okuba nabyo. Waliwo ekigambo ekigamba nti eŋŋanda tezikola ki teziyamba. Ononsonyi wanyuza okuba nvudde ku kyalo n'enzira mu kyalo naye nakyo nnina ekyogerako obudde bwaffe. Nze nnina baganda bange abalala bali ku nnyonyi abasinga bali mu Amerika abalala bali kuno bagagga okusinga bondaba. Oyinza okwekanga n'olaba nti abayimbi abantu be mulabye bwe bataba baganda baabwe nga family yamukwatirako aba yafuna girlfriend n'amutegeera n'amukwatirako oba omukyala n'amutegeera. Naye nze sijja kugamba nti ku family yange kwali kuvuddeyo omukono gwonna ogw'omuntu yenna n'abaako kyankwatirako. Kyokka nkugambye bagagga balina buli kimu. Mwe bali mu kibuga, mwe bali e Bulaaya, mwe bali mu buli nsi. Ntegeera aba family bagagga abali muno bakunyigiriza ne byolina bye bamanyi nti wabifuna okuva ku kitaawo nga baagala nabyo bbiri awo abali muno be tulina wano okitegeera jega nabo babikola ki babitwala bakunyigirize paka kala kakola ki kasembayo abo bondi boogera kubanga nkyayinga obudde ekiwa ndi boogera ekyegeera kuba kiba kyetaagisa abo bonna bagamba nti yo lipo yerivaayo omuntu ali banyi kirizo nakyo ku kitanga yafadda nakindekamu nga naawe olaba olwairo bw'oli nnyumba ekyo kyo lipo najua galada kitegerekeka kyo. So oluyimba alufunamu mikwano. So kati oluyimba olwo nalufunamu emikwano. Emikwano gimviriddemu okuba nti at least ne bwendaaja na juzi nabadde wano ennyumba eyo girabye. Ndi mu kugitereeza, ndi mu kukola project kubamba teko ne project ya broker ze nkuba ekitegeera bannange bwe bandaba bali ebweru Jeno Negadi waliwo ne Prince bwe bandaba bayimukiramu ne bankwatirako ng'ate balina bwe baagala nkole. Era sawa zino ndi mu kuteekateeka okwokya block ezo ntandike wano okuzimba ennyumba ey'amaka ey'awaka kuba nasooka n'enzimbawo zino ennyumba nga wezirabe za mizigo nga ŋŋamba omuntu ne bw'aba avudde mu nsi omwana wakwata omuzigo gwo n'agupangisa omuntu n'ajjangamu akasente kati abantu banga nti n'emyaka gy'otuze kati katuzimbe n'amaka katukuyambe katuzimbe amaka so guno nkuba mulange eri mukwano gwange yennaaliyo nga naawe wandyagadde okunkwatirako oba kasawo ka sementi oba mutayimba oba kiki kati kyekyo siri mu kusabiriza wabula ndi kugamba abo mikwano gyange wawulira ng'owandyagadde okunkwatirako olya gwandiwudde ng'oyandagadde ettoffaali lyo
Kenya Players ubanga ukanu muyimbi wange ubanga wagira kisabo kino kya music nogamba nonja mwagala abere mwene embere yo jinja galize nga nawe ine tofali yotadde konjibeeko muleme tulaba bulabi kutusindikiriza bigamo kubana mmote muli bulunyi nyabamu olusi abamu batugamba oyandi baddenga guni nga kamiliyoni guwebuze muntu bonna be wasoma nabo okuva mu P1 P2 bakuba buloka oba balimi oba bakola kino Ochegera banna abamu bali bulaya abamu balina emmotoka ezaabwe gwe woli awo oyagala okubeera so Katonda yatonda si kwegunya ne Katonda yatutonda buli omu n'amuwa tionajja kuba bwati era bwati ne bwati so nteekako omukono ogambe nti musajja nange nateekako ne lwaki tatuuse wano yatugamba agenda zimba nyumba ne muwaayo omutayimba n'ennyumba paka ne leero tetugiraba muleme tunenyeza bintu ng'ate nammwe mulina nammwe kyabalemi naffe lwakuba tetubagenda kufe lwakuba tuli public figure common figure nti ontunuulira nondaba nonnemezaako amaaso naye naawe tugenda okutuuka ewa atojja kulaba ng'ate gwe oli bubi nnyo okusinganze n'olwekyo oba oyagadde kunyamba naye nga toyongerezaako bigambo birala nyamba ng'oyamba omuntu alinawo kaalina ayagala okumukwata obukwasi ku mukono okumu naye ng'alinawo kakola ki kaalina so gwe olaba ng'oli bubi nnyo ng'owuli ekikumi kyo kikuluma okumpa tokyongerezaako bigambo okomeeyo tokimpa sigamba nti njogera bubi naye banna ekyengamba toli ayinza okudda eyo olw'okuba alabye ng'ogambe nti bannange alina nkwatireko ninawe entuuse naye wakyannemesezza we wati oli n'agamba atusabiriza ali bwati bandibadde bali bwe bati naye ekyo nga tonnakimbuuza ddayo obale mu famire gy'ozaalibwamu maamawo ne taatawo mwenna muli ku leveemu tekisoboka wewe junior manyi ogira n'ogenda nga bwagambye speed ate nga gwoyagala process by process ekyo nno kye kyammwe ekyakajja process by process simanyi mwakijjawa twakijjawa honorable Sematimba mugamba nguliyo TV mulabeko Sematimba sebo nguliyo honorable nguliyo TV wano ngulabengako ng'oli ku process by process katate gwe nali nsuubiramu yo oli Segirinya naye Segirinya gwe nali nsuubiramu honorable Segirinya era nze ku lwange ngansi njagala kuyimirira wano mu kamera oba okusaba by the way kisabe eri omukulembeze w'eggwanga His Excellency Tiabulwa Yoweri Kaguta Museveni taata nze nsaba abantu abo Segirinya ne nani ne Alan Sewanya ekituufu baganda bange bayinza okuba balina bye bakozesaamu amalala oba ebigambo ebitaali bituufu kubanga tosobola kubanga waliwo obuvunaanibwa nga tewali naye nsaba basonyiibwe taata basonyiibwe suubira nti kati baboneredde kuba nalabyewo nali musuubiramu bambi era nali omu ku bakwano ge benjagala okuziyita wano kuba bambuyita Mr. Update nange nga njagala ajje wano updating anteeke ku update kubanga naye ndi wala nnyo mu ngeri ki ti mu bintu bingi ebigenda mu maaso kati olaba bano abaana era essawa zino oyo Megadi n'oyo Prince essa zino ate bantadde ku mutimbagano nti kati essimu gye nkwata nsobola okuwuliza abantu bonna nsobola okwogera n'abantu bonna naye okimanyi nti mbadde nyimanya essimu naye ng'ate sisobola gyetuusaako olw'obuvunaanyizibwa bw'ebintu ebimu oba ebirala eyo gye njagala okukozesa ebintu ebyo ate bannange abalabye bandyagadde naye ate abantu abo bannyamba nnyo okulaba nti ate ekyo mbadde nayo naye nga tetegerekeka bulungi kunkolera byonna byenjagala naye kati at least buli mukutu mujja sobola okundaba mujja sobola downloading ebintu bya mujja sobola okufuna updates ez'enjawulo naye nga nsaba omukulembeze w'eggwanga nsaba taata Mr. Update bamutajja ampe update wano e Bugombe Katende